Nyini kusini. Kali. Emigade waliyo omwana wano mweri yatubaddewo n'abana enkya waliwo katabani akali kasomera ewange kutwala mukono wajja kiduuka lino erako mazina erako senga kibeera vvu eryo tuliyita vvu naye bano abantu bafuuka lufufugge ku lw'amagi ga fire brigade agabafuuyibwa ne bafuuka lufufugge abantu abasukka 20 abo bo tebasobola kulabikako yadde eggumba yadde akawanga ekyo bwekityo bwe kyali kuba ennamba nagirabako fwe kubamu abaakaayana ku motoka ezaali awo eziriraanye kagalaji owa poliisi n'agamba ne bakitekako ezimu emipiira ne zivawo ne zigenda bwekityo bwe kyali. Mu mbeera eyo nja kusaba abantu ne gavumenti entegere bulungi baleme kunkotinga wrong nti tukkiriza nti waliwo n'abantu abamu be tutamanya abajja mu kifo kino ne bafiira mu kabenje kano so bwe tukuŋŋaanya ebisigalira oba ebintu ebyefaananyiriza okuba ebisigalira by'abantu ne bibeera mu kifo kimu bw'oba oliawo ng'ennono ya Buganda bweri n'emizimu giyinza obutaluluma kubanga tuba tugikuŋŋaanyiza ne tugiziika mu kifo kimu si mu bubi n'ekitwe kibeerewo kuba tulabye ebintu bingi nga bateekawo ebijjukizo okwo nno si kulagira naye kusaba gavumenti etukwatireko abantu abafiiriddwa abantu naddala abo abagamba nti bw'oba oliawo tebabalaba nga basirikira muliro babeere nga bamativu n'embeera eriwo. Erinnya Ndawula Francis Kato. Ensonga yange olunaku olwaleero oluvannyuma lw'enjega eyagwa mu kyalo mwendi w'omukulembeze nga General Secretary wa LC2 ow'omu Lukabu nate kansala w'abantu nsaba bekikwatako ab'obuyinza ne gavumenti okutwaliza awamu nti emmotoka eno wano awaagwa enjega eruddewo nnyo bw'oba oliawo nga kiyinza okuviirako ate obubenje obulala mu kitundu kyaffe kubanga ekyamazima okuva enjega lwe yagwa abantu buli lunaku bajja okwerolera kuki ekigenda mu maaso ogenda ne weesanga nga buli makya oba kawungeezi abantu babeerawo bangi ate eno nga tuli ku highway n'olw'ensonga eno nsaba bekikwatako bajje bakwasaganya ensonga eno nga bwe tulaba emmotoka endala bwe zifuna obuzibu ne bazitwala police stations oba police posts ne bazikuumira awo dani emmotoka eno okubeera wano kubanga ate eyinza okuleeta ebizibu ebirala kubanga emmotoka eno we yagwa already stage mu kitundu kyange. N'ekyokubiri nkubira gavumenti omulanga nti mu mbeera eno ey'okuyambako abantu abakyali abalwadde n'abaviiriddwako abantu baabwe batuyambe baba bagaba ssente ezo bazikwate mu nkwate ey'obuvunaanyizibwa kubanga mwalabyeko mu kuziika okumu nga abazadde basika omuguwa olwa ssente ezo n'alisaba nti ssente ezo tezandireeteddwa ku lunaku lwa kuziika wala bandirabye nga abafamire ng'okuziika kuwedde ng'embeera ekkakkanye ssente ezo ne ziba nga zigabibwa mpozi n'ensonga gye nnyinza okwogerako esembayo nja kusabira
abazira kisa n'ebitongole ebiyambi ebya nachewa byongera okujja bagende maaso n'okukebera mu bifo bino kuba tetukakasa nti abantu baffe baweddewo bamala bakema bekakaawo nga bazuula ebitundu oba ebisigalira by'abagenzi n'ekisembayo kansabe gavumenti nga bwe twalabye ku mawulire nti waliwo ekifo kye yakola ekyali gazetted ng'abantu bafudde ne wano wennyini abantu we bafiiridde bajje bagezeeko okugjawo betuyinza okuyita ebisigaliro by'ekintu ekyefaananiza ekyo Gombe division oba Nansana municipality oba Wakisonga district tufuneyo akafo akali gazetted kwe tuyinza okuziika abantu baffe kibeere ekijjukizo. Ndawula Francis Kato of Uganda omukulembeze w'abantu. Ekirala ekintu kino kiraka kyafuuse kya bulambuzi. Emmotoka zipaakinga awo ng'oli agenda Nakasongola n'ava mu mmotoka ye najja ne yeekubisa ekifaananyi. Kati tusuubira nti olw'okuba nti n'oluguudo luli busy, it is a highway road, emmotoka era esobola okuwaba n'etugumbula abantu wano n'ebatta. So tusaba mujje w'ekimotoka kino kubanga era kisobola okukosinga accidents endala ez'enjawulo. Kale kwetuli mwegali omwo mwegali tutandika. Erinnya lyange nze Kivumbi Balinnya Hussein, kansala akiikirira ekitundu kino ekya Kigoogwa ku Nansana municipal. Owagwenjege etutta abantu baffe na kati bakyafa. Naye leero nzize okukubira gavumenti omulanga ne bekikwatako oba kampuni evunanyisibwa ku kintu kino ekyatugumbula abantu baffe. Mutuyambe mujje w'ekimotoka kino kubanga bw'otunuulira ebisenge by'ekimotoka kino ekisenge ekisembayo n'amafuta gakyalimu. Kati obudde bwonna era tusobola okuddamu okufuna omuliro. N'ekirala bwe tuziika abantu baffe buli lunaku nga tuziika nga tulaba ekintu ekyabatugumbula nga weekiri, emitima gyaffe gyeyongera okwennyikira. So tubasaba mujje w'ekimotoka kino olw'ensonga kyatukosa nnyo, ate n'ekirala amafuta gakyalimu n'abantu baffe bali mu malwaliro bakyafa. Tukoye okukiraba wano, kitwongera bulumi buli we tukiraba. Baganda bange nange ntuuseewo wano naye ekiikanze munda mukyalimu amafuta gyegali munda eri era neebuuza lwaki go tegayaka naye amafuta mwegali naye nga bitalo abajja abagatwala nammwe mukisa gwammwe bisima bubiba buli mukisa n'ekibi waliwo yajjayo nayambuka ye amalayo tekwamootya naye nga bitalo bambi. Ennaku zino mukeera kwekubisiza ku bifaananyi ku mmotoka eno. Mulembe gwa content kyekikulu. Ku mmotoka eno okwekubisizaako ebifaananyi kiringa kale kijjukizo kubanga abantu baffe bangi abafu. kiringa ati kijjukizo lwaki olw'ensonga si yena esoose okugwa wano nendera yagwako wali eri ate nga nene okusinga kwenu naye teyayaka. Ate eno naye yali agivuga yatuuka n'agamba abantu mukole ki mufeewo egenda kwaka. Abantu ne bajja nga bangi kati mulimu mikwano gyaffe emingi gyonna gitwale ate bakyali bavubuka bato bonna balugenderamu tetukola nabo. Kwanze ndi muzimbi egwe omuzimbi gyeyava eri atajja asinona amafuta ate ng'oyomu ku baafa booso yamugamba kuba yavayo nga bakyankalanye n'oli ayagala sente ze namugamba bulindamu sente zigenda kukola kikujja kumbe era ndowooza okufa ku musika. nga basimye entaana mmeka naye nga kibasisa omuguwa bukadde bumeka. Njagala kubabuuza bukyangu obeerawo oli ku bukadde 5. Mukama banjagalira ennyo nga mutambulira mu kkubo ery'amazima n'obwerufu. Era balina ekigambo ekigamba kule hakku walau kana mulla, yogeranga amazima newankubadde nga gakola ki nga gakaawa. Ebyo ebigambo bikulu nnyo mu byafaayo. Ffe mu Bayibuli tugamba yogeranga amazima kubanga gali bafuula ab'eddembe. Njagala obbasaasira kubanga mmanyi mulina obulumi, ate njagala asobola okukaaba akaabe. Bannaffe Abayisiraamu tebakaaba naye mukaabe
obusungu n'ennaku n'ennyiike mukakkane mukole ki mukakkane muwulire eddembe ekyo bwe kito bwe kikola ki bwe kibeera naye Allah bw'asalawo tewali akola ki agaana yasazeewo era tukitwale mu mutima mulungi era tumwebaze ate era tumusinze kubanga byonna yakola ki yasalawo. Njagala okusaasira bakadde bange taata w'abaana bano abato taata wa Fiiki ne maama wa Fiiki kitalo nnyo kitalo ddala. Maama wa Fiiki baŋŋambye naye yagenda kitalo nnyo kubanga waliwo omusajja omu yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba naye munnange muntu ki gwe twandisinze okwagala n'amugamba maama n'amugamba naye bwe nva ku maama nzira kwani n'agamba maama n'amugamba naye kati maliriza maama nzire kwani n'adda ku maama ekitegeeza nti omwana omubi avumaganya nnyina naye omwana omulungi asanyusa ki kitaawe naye ebyembi ebyo byonna tetusobola byogera kubanga ne maama wa Fiiki yagenda dda naye mwenna mmwe bamaama ba Fiiki nsaba muyimirewo ku lwa Fiiki musabire famire ya Fiiki taata we awamu ne baganda be okwogera ebingi si kusinga musango ffe bwe twabadde mu kufiirwa eri era abamu bagambye naye wakayima gwosanga gwe mukyamu ne mbagamba ndi mukyamu kuki olumu ne bikutabula nze nsaba tusonyiwe ebimu ebisobye mutusonyiwe ebimu ebikoze eki naye ebisoboka tugenda kulwana nga jjinja olumu nze sikalubya ddoboozi nnyo kuzitowa nnyo naye eddoboozi lyange limala njagala ebisobye mutusonyiwe ebitagenze bulungi nze neeyimirira mmwe mwannonda oba sente tebazituwadde tujja zirwana oba hamps tezikoleddwa zijja kukolebwa mu bwangu ate mu bwangu ekyo mbakakasa hamps zigenda kukolebwa mu bwangu era ekindeese wano kwe kulaba abayogera luli boogera ate baki batya naye mbakakasa mwannonda lwa ssanyu temunondangako lwa nnaku mwannonda kubanga mwanjagala era njagala kusitikinga ku mukwano ogwo era bamuli nkyawa ndibasiibula mu mutima mulungi naye ate saagala ate kujjajjatta nnyo bintu bitalina nnyo makulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam batugamba yali ekibuga Mekka kiganye yayita abantu abamu n'abagamba naye tusabe essaala eno abagamba essaala eno efaanana bweti abagamba izaajaha nasrulillahi walifatu walait nansa yadkhuluna la yafuaja esaala yeyasobola okukuba ekibuga Mekka. Temweraliikirira olunaku lulituuka lumu tulikola ki tuliwangula muwulira olunaku lulituuka lumu tulikola ki tuliwangula tate tulinaako baffe kubanga buli negwe twesibako tatwagala negwe twesibako takola ki tatwagala naye ffe tumanyi nti Allah akola ki atwagala abankumira atakumira mpeera. Kyendowooza wabaddewo kaddire kyendowooza era njagala twetonda oba naffe tuyinza okuba tetukoze kimala ng'abakulembeze naye ndowooza ngenda kubeera eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga eno okulaba nga hamps zibeerawo. Nawulidde era bwe twabadde n'abamu ku bantu nga bagamba ripooti nnene nnyo ennambulukufu ku Namutaayiika eri ewajje no Katumba Wamala ng'egamba nti hamps zino okubeera wano ate nga tuludde nga tufuna accident ez'omuddiringana mu kitundu. Mukimanyi bulungi nti n'aba NRM mu kaluli kali akayita terms biri eziyise 2011 akalulu ako kakuba ne bano treasurer wa NRM n'amenyeka amagulu n'abamu ne bafa. So sport eyo ebadde enzibu nnyo si emmotoka bwe twogera emmotoka ezifunye obuzibu awo nyingi ebimotoka ebyamafuta bingi ate olumu ebitaase eno lwakuba nti ndoza abadde petro yo yayase naye kati mu mwezi gumu wabaddewo n'ekya dizo
ate nga kyo kinenenene kyo abantu era bakola emirimu gwegumu naye ate Mukama yatuyamba ne batafuna buzibu. So tusaba mu bwangu, nange nga bwe ntambuza amagulu oba okutukako obwoya okulaba nga ntuuka ku General Katumba wamala okulaba nga hampusi zibeera mu kitundu ekyo. Tusuubira zijja kubaawo, naye njagala abantu tubagumye ate bakkakkane ate batusonyiwe. Omuntu yenna addira naye kubisa ebifaananyi ku mmotoka ezo, ku mmotoka eyajja omuliro oba yasobola eyayokya abantu abo, kiba kya bugwegwenyi. Fasi ekifo ekyo kyantiisa okulaba nga kisobola okwokya abantu abayitirivu bwe bati. Essaawa eno buli lunaku tuziika emirambo 5, naye nga ggwe ofunye amaanyi mu mutima gwo ne weekubya ekifaananyi n'ekifo ekiziika abantu 5 olunaku, kitegeeza olina ekizibu ky'olaakira. Naye ffe twagala tukole bwe tuti. Tugenda kusaba Uganda Police bw'eba emaze forensic report yaayo ng'era emaze okumanya nti emirambo gino gye gyafa, bano be baafa, era ng'abantu abo bamaze okwidentifyingibwa, tusaba emmotoka eveewo kubanga kifo kyantiisa, kifuuse kyantiisa nnyo eri abaana abali awo, kubanga mulimu abaana abato abanaalumanya ne saalumanya, badde bagamba waliwo ababba amafuta oba waliwo, ne waliwo abantu ab'enkizo abaali bayita mu kkubo omuliro gwe baayokya, waliwo abaana abato abaali bazannya emizannyo gyabwe abaali beepena omuliro ne gubookya. So ekifo kya nnaku nnyo, kirimu ebintu bingi nnyo. Tusaba poliisi ekifo ekyo emmotoka yandigizigyewo ng'ekifo ekyentiisa bw'ebanga emaze okukola ripooti yaayo ennambulukufu ku nsonga eno era mu kufa kw'abantu. Tusaba emmotoka esituke eveewo, then tulabe engeri gye tuddamu okugumya emitima gyaffe n'okugumya embeera zaffe n'abantu okukkakana okubeera nga bali wamu. Mu kunyola okw'ekitalo kuno ebigambo bibiri ffe tulina kweteekerateekeramu, naye nga mu kweteekateeka kye tukola tukulembeza ekigambo ky'obumu. Bannaffe bali balina akayimba kaabwe ke bayimba, simanyi oba we bali, bagamba nti balina akayimba kaabwe bagamba nti okwagalana kyokka kye kitugatta. Okwagalana tewaliwo nsonga lwaki osojja munno ng'enkyogenda nga tumanyi nange gy'onoogendamu. Tweyise bulungi, ekirabo kirina kyakwagalana. Okwagalana bwe kunaabeerawo nga bwemukoze okwagalana kuno, buli omu n'alumirirwa n'ava gy'avudde naga nti ngenda kuziika ku fiika, emyaka gy'alina si yekikwa. Ate waliwo era abeemoola nga baagala okusene obufuta obwasigala mu ki obutono. Ekyokubiri, Honorable Wakayima, gwe mubaka waffe, tusaba Parliament kino tutwale nga kusaba kwaffe ng'ekiteeso, bafuneyo ekifo oba mu Gombe Division oba mu Nansana Municipality ekigenda okubeera ekijjukizo ky'abantu baffe abaafiiridde awo. Kubanga Honorable, tuli wano twogera, teri amanyi muwendo omutuufu gw'abantu gwakoze eki, naye tulabyeko ebintu nga bikolebwa. Tujja kujja nga naawe gwakulembedde ttiimu bwe kinaaba kiyise, bakuŋŋaanye ebiri mu kifo ekyo abantu baffe baafiiridde, bagende babiziike mu kifo kimu, kiwandiikibweko ng'ekijjukizo eky'abantu abaafiira ekigoogwa. Era nkukakasa mu maaso g'abantu bano, ekyo bwe kiyita mu kisanja kyo nga tonnavaako, ne bw'otaanoonye kalulu, Gombe Division ogenda gifuna ebitundu 99 n'obutundutundu 9. Akunjagalire nnyo omulokozi. Ekirala, Abayisiraamu kubireeko Honorable Wakayima mu ngalo. Obadde okimanyi tewaliyo Omuyisiraamu nga musiraamu busiraamu naye nga tasobola kuvaamu Wakayima byavaamu. Wate obu Wakayima omukristaayo omukatuliki oba omulokole, nkwogedde eddakiika emu Wakayima oli mulungi. Barakallahu fikum, mwebale nnyo mwebale. Ensonga y'omwami ono twabadde tutegeka, tulina ebintu bibiri bye tugenda okukola. Okusooka byonna tulina okulambula bannaffe abali mu malwaliro, era mu bwangu ddala tugenda kugendayo tubalabe, tubagumye oba baguma batya okuguma okukkiriza
omanyi hope bakita batya hope essuubi ligumya ebintu biki bingi neyandifudde nkyayinza okukola ki okuwangala maama wange maama kale komaawe essuubi ligumye abantu tusoba abantu bano twagala okutumawo essuubi eryenkomeredde nti ne bwe baba bafudde bayinza okusigala nga baki balamu. Ekirala twagala tubalabeko okubagumya nti tuli nabo mu mulimu mu process eno gye bayitamu kubanga si nyangu si ate si ya muntu omu ne famire yonna famire egenda kusigaza stigma nze nagwako ku accident naye accident gye nagwako nkyagijjukira paka kati nga bannaffe abamu bafiiriddemu so famire nazo tuzigumya era wano bamasheka abali wano gwe mulimu gwabwe ogusinga obukulu okugumya abo abakoze eki abasigadde okusigala nti bagume obulamu bukyaliyo. Naye bannange waliwo ekintu kyono kyaŋŋambye tugenda kujja tiimu abanayagala okugenda ffenna mu paalamenti ya Uganda nze nja kuwaayo basi tugende ffenna mu paalamenti ya Uganda abali willing tutuule era sipiika ajja tuwa omwaganya olunaku lwonna tuwuliriziganye naffe tuweeyo ebirowoozo byaffe tugambe ng'ebirowoozo ono byakoze eki byawadde tubagambe twagala ekifo kisigalewo nti abantu baffe bano nga tubasomako nti fiiki gundi matayo bwe bato nga bonna weebali n'abaana bazukire nti ekifo ekyo si kyangu ne tulina kisabira kubanga ffe abakkiriza tugamba ebifaanana ng'ebyo tebisobola kuvaawo wabula okukkiriza n'okusaba era abasabi bisobola okuvaawo naye bassebo ne bannyabo saagala ate era kuva ku mulamwa nnyo naye njagala mbabuulire ensonga esinga obukulu yeye emmwanyi mugimanye emmwanyi eyo ye yaweerera ffe ne baganda baffe era yeekuzizza eggwanga naye Buganda nga bwe mbategeereza nti tulina atwagala baagala batuggyeko n'emmwanyi ezisobola okukola ki okukyusa abaana baffe kubanga ffe bamaama baffe abaayokya kasooli nga bayokya kasooli naye baalimanga emmwanyi emmwanyi ezo zasobola okutuweerera ne zitusuusa ku yunivasity ezo ne tufuuka ab'enjawulo newankubadde nga bakitaffe baali bafiiridde mu ntalo naye bassebo ne bannyabo gwe munaaviirwako akantu kokka ke mulinanga emmwanyi yatugamba ti inna lillahi ma akhadha ono mwana Allah gwatutte yuwe walahu ma ata yamutuwa wa kulla shay'in indahu bi ajali musamma buli kintu kyonna mu maaso ga Katonda kirina obudde obugere. Allah gamba tukufa kubanga kutuuse la yastakhiruna saa tewaliwo ngeri eyinza kukukereya wala yastaqdimun ate tewaliwo ngeri eyinza kukwanguya obudde bwako buli omu ekubeererawo abagenzi bonna bwe bwabadde obudde bwabwe teekateeka ya Katonda kigambo kinene nnyo naye bwatu bwe yateeseteese ekyo buli muntu yenna aviiriddwako omuntu we kyoba oteeka mu mutima gwo kikugumye nti n'okujja kwe yali nteekateeka ya Katonda teriyo n'omu amanya nti naafuna omwana bukeera bukeezi nkya maama n'awulira mu lubuto mulimu ekintu ekirimu nteekateeka ya Katonda nabwe ekito okumutwala talina gwagamba nteekateeka ye